Akawungeezi k'eggulo omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ayina ebiragiro ebijja byafulumizza ku kulwanyisa ekirwadde kya COVID-19. Wabaddewo okwebuuza kiki ekigenda okukolebwa ku ddoozi z'eddagala emitwalo 17.5 ezaaleeteddwa sabbiiti eno ate ng'eggwanga liri mu muggalo. Kati minisitule y'ebyobulamu evuddeyo n'etegeeza nga bw'egenda okuvaayo n'enteekateeka ku nsonga eno. So tujja kubanga tufulumya ekiwandiiko nga wiiki enejja tusobole kutegeeza abantu nteekateeka gye tulina okutuukirira ku bantu. So tukirina mu plans, teams ziri mu kukola kiro na misana okulaba nti no tutuusa doozi y'okubiri kwaba balina okufuna doozi ya vaccine kubanga vaccine zaakatuuka. Ku muggalo ogwalangiriddwa minisitule y'ebyobulamu era etangaazizza engeri gye bagenda okulaba ng'entambula y'abasawo tetaataaganyizibwa. Minisitule y'ebyobulamu erina byetangaazizza ku mateeka agateereddwawo ku by'entambula. Minisitule y'ebyentambula yeegenda okugaba pamiti eri abantu ab'enkizo. Mu disitulikiti pamiti eri ab'ebyobulamu za kugabibwa akulira ebyobulamu mu disitulikiti eyo. Ab'ebyobulamu balina okutambula ne pamiti zaabwe saako ne densite. Mu Kampala ab'ebyobulamu balina okutambula n'endagamuntu saako kaadi ey'omulimo nga bwe balinda pamiti. Foomu ezisaba pamiti zaakugibwa ku mutimbagano eri abakozi ab'enkizo. Minisitule y'ebyentambula esobola okukkiriza oba okugaana asabye pamiti. Abalwadde abagenda mu malwaliro okufuna eddagala saako okulaba abasawo bakukozesa entambula eriwo wabula nga yakusasulira. Abalwadde balina okuba n'obukakafu nti ddala balwadde. Bano bawabudde ab'ebyokwerinda obutakalubiriza nnyo bantu kasababa nga bagoberedde ebiragiro ebyateekeddwawo omukulembeze w'eggwanga. N'abapoliisi balina okubeera mu n'ekisa ne sense of judgment okumanya embeera omuntu gy'alimu, naye n'abo abamanyi nga balina scheduled visits babeere ne medical documents ng'ekakasa olina appointment ne doctor wo. Aba TB, aba diabetes, aba pressure, abalina HIV and AIDS balina okufuna eddagala. So nabo wajja kubeerawo nga balina records eziraga abalwadde ate balina appointment. Abalina medical emergencies nga abakyala bazaala wabagala kuddukizibwa mu malwaliro nabo bajja kusobola okufuna obuyambi. Ku basawo abatalina byantambula akakiiko akakulemberwa Ssaabaminisita ku kulwanyisa ekirwadde kya COVID-19 kagenda okutuula olunaku lw'enkya kino nakyo okukinogera eddagala. National Task Force ejja kuba ng'etuula enkya, ejja kuba ng'ewabula abasawo abatalina entambula kubanga kati wagenda kubeerawo amamotoka mangi kubanga ministries ennyingi tezijja kuba nga zirina bastaafu abasukka ku 10%. Jingo Francis, NTV ku ssaawa emu.